akakora bikarebwa webembera abantu be ahenda kurengize miringa umwetere nkora mutima amanye byanje urugabaru basajyona nama yes akayimba bakaita nibibereka kavudde wa best Emily basebo ne banja bakayimba kano I think it's like 3 weeks ngakali mu rundown if I'm not mistaken ngakali ku rundown. It's one of the biggest songs between apparently ate abantu beri bakagala nnyo nine mu central bangambye katanse ko penetrating kama yebazibwa lunaku lwakuna it's Robert Thursday ne Maxela asazeho lere bintu abikwasaganye mu ngeri ya Robert Dupsal I could say, but anyways regardless the show has to go on. Yes, MC Mats, the only coolest boy on TV, the king of the field, daddy's boy, God's beloved servant. Enaku tusigaze naku munana zoko kutuka kulina ko Rense Senkano come next week Saturday. Tugenda kubera mu Senkano Gumite ya Kingdom Media. We're having lots of performances from cream de la cream artists, you know, aba Kingdom Media, Kingdom FM, Beya Zimba, aba, you know, we're celebrating 17 years of Kingdom Radio. Obujulizi mabulira ko bwa Florence Rukondo gagamba akayimba kebwa ka Kingdom FM ye ka boosting. She was not in the country but neka boosting agenda okudanga akayimba katazewona. So just cho ino okulabikanga umanya nti ku Rome kago olujja kigenda kutokotanga city sani kile jangu tufuna kadda kasufu n'abayimbi ba gospel abenjawulo biwandiise ba legends ababulabula muko bala tugenda bavumbula that very day. A lot is gonna be happening. So get me up on all my social media platforms just in case you're watching me for the very first time. I am MC Mats. Welcome to the show. Abagenya abagena kunegatako but mukizimbe as of now nina achakola promoting abayimbi asoko gira nawe balina mu buzibu bali mukuyoma basikamugwa tugenda be discussing ko Jowa bro. Yo. Salongo. Watu weka kasa bintu bashitobireka. Muri mukusika muguwa soko buze kuba na Uganda tutandikirawo. Abana Uganda yesi yebazibwe abalabi ba KTV twebaza mukama nti abakumye bulungi twebaza mukama nti abagabiride kyekyo omuture mukalire munyumirwe show. Katsoke tutandikirewo before we get into our topics. Other guests bajja tujja kubaberetera mu budde obutuufu. So katono nnyo it's not more of an interview, a one-on-one, but njagala to putting things right. The times you worked with Segmento, Job Chiza, Titus Kutesa, ebiseera ebyo byali bya brotherly oba mwainamu ka memorandum of understanding kemwatekawo nga bili documented. I have a reason as to why I'm bringing that question that way. I don't think those are confidential things. They couldn't be confidential. But all I can tell you is that we were working together. They were singing, I was managing their talent, I was branding their talent. Yes, we all know. And were you having a percentage, a certain percentage could be byabwe? Oba just byalinga bya one love muve munako katuyembeze mufuna muzibeza mwe nange obulambu tambuli. One love tekuba mukusamu kuze kusamu sente na budde bwange. So how many projects they were investing amwe abavubuka ziwatako sente zo? As I said, certain things are confidential, but all I know that you know we are working together. But and for people to go kubijayo. I don't know. Other factors remaining constant. Maybe you need to first approach the artist if they tell you otherwise, then maybe you can come to me. But all I know that you know, we are working together. That's the biggest picture here is the world knows I was working with them when they were still babies in the music industry. You understand? So that's a bigger picture really. We are doing ministry together. That's a bigger picture. Unless we have we've never worked together. But other stuff I can't kujako otherwise if I see an interview of them saying we've never worked with that gentleman Tetumumanyi. But as for now, all I know the world knows I was working with them when they were baby ministers. Yes. Are you in good terms with them apparently? Very good terms with me. I see right now unless what balina kobuzi. Atebe nabadde mpulira akayimba ka Buweereza. Ntino they wanted to redo an AI version of that song. Ne waberawo ensonga ezimu obendala bazze mutatereza between management gwe nabo ze mutatereza obusungu obungi olimba nosalawo olujjeyo mu linnya lya Yesu. Ekyo kiri kitya? How true is that? Okay, for particularly for kunsonga ya Buweereza, first of all, Buweereza luimba lwa yembibwa
abayimbi babiri. That is segmental and Job Keys and segmental. So 2 artists came and did one song. But copyright wise, they don't own the song. So ministry wise, it's their song. But if they want to start something, if they want to do anything with that song, I must be knowing. That's the first thing they need to know. That I must know. Yes, it is ministry. That's why it is on their channel, not on my channel. It shows I'm a good person. It is ministry. But the song being on their channels is because we are ministers and we are brothers. You understand? But anything to do with that song, I must know and I must be in agreement with them. So did you decline the so the one who did the AI version, yajikolanga tanebuzizaako. You understand? Ate ne maana ekitegeera nti ne muyimbi munne tiyamwebuuzaako who is Job Keys. You understand? But the bottom line is ne banga bali babiri ne beteesa kasiriyo. The fact is I did not know about it. I did not give consent okukola AI version. What percentage were you having on Gw'Abayimbi? As I said before, I am not bringing out contract things or anything verbal, anything into the limelight. All I know, whatever they're supposed to do with that song, I must know. You understand? So I did not give consent to the AI version. So omukwabo na maybe nageza kuwalira, you know, understand? Membako byebagambo kuteeza ne baganda. So I did. Ania kuombea ni yaine gumenya ania sikuwa kadda kazi. Cause era no kubitegera maybe the segmental because ya single tachifuna muzi, which we are good, me and him. But I had to claim that song because I know who the YouTube knows. I had to claim that song and I had to strike them, and then striking Olimani barujayo ku YouTube channel. You understand? But it became, but one wade webuza lwachikati kubanga Olimani wade emyaka 3. One wade webuza, why now? You get the point? So why now? So meaning wade utakanya bulungi. So you don't have to change a craft we made years ago, and you want to do something now that I don't believe in. So checho. But yeah, they have to know Orima Newanga KTV Nechago Rukuramu. And Job Keys gives you guy head and segment. You know kumanyako. I have to know. Chicho Mats. And you with Titus Kutesa Kayimba kandi mulokole. Nako okainako bwananyini oba it is his thingy. But let me tell you. Bayimbi bona binakola na benyimba. Nyimba zabwe. Tezili kuchana ya Joa Pro Media. Anti zili wabwe. Wemba mukebera. Chana chebageza okukola ate ngobi strikinga. No. If is that being no, anyway. Okay, I'll give you an example. Have you ever seen me when they perform those songs anywhere? Nineta wembera. Of course, buli bali mkwasaganya Buweereza niyo banyine kaleno wansi joba tekera kechi. No. I have never. Okolimba lwa nimuloko. We are making it's going to make 3 years on 22nd of this month. The video. Actually the audio when you put it out. 3 years we've not had issues on that song. He did a concert, he got the money and everything. Actually I'll give you an example. MTN is that these collections and everything. He's getting money. Have you ever heard that Job took his money? No. But what call a ministry? You understand? Let it be ministry. When you decide to do other things otherwise, you might get to know the other side of me. Okay, we did this thing, but I own a portion of this. It's just because of brotherhood that I'm still letting you enjoy. But if you Buweereza bochijamu nechabwase Luganda, I will show you the other side in Timnaye. Chinechiye nange nchiinako 5 to 7. That is Joab Pro. Ex-manager, promoter, ex-promoter mu gospel industry. Kati vivili ayika, wabula atanso okulumya omutwe abamu ku bayimbi be yayamba mu kusitula mu kuba mu kuyimusa enyimba abawadde omutwe omunene wala yanga tulabikanga tumulungula naye ennaku zo zisigadde munana okulabikanga tutuuka ku ensisinkano gumite omwaka 2026 lwe omukaaga luli eri oluddako ensisinkano gumite wano wenyini ku Question Focus Center ew'omulabirizi Dawudi
Kiganda wetugenda okusimba amakanda. Wenkuumuliza mukomba dde nkulekedde ekibuzo oba guwandiise ogumu egimu ku mirama gye tugenda okutambuliramu olunaku olwaliro. Lwaki abakristaayo ensangi zineeno bettanira nnyo music oli owa secular okusinga gospel music? Njagala onkwate bulungi. Kituufu ddala ennyimba eza gospel baziwulira era bajja ne mu kkanisa ne bakuŋŋaana ne basaba. Naye mu biseera byabwe eby'eddembe obudde obusinga babuwa nnyo music oli. Bwe njogera ku music oyo mulimu music ow'emikolo, mulimu music owa laavu, mulimu music owa kadongo kamu, oba okitegeera. Bamuwadde nnyo obudde. Kiki ekikoze ekyo? Ffe tutakyayimba music asobola kubeesaboosa bantu mu biro bino. Ffe tutakyayimba music asobola kunyiga biwundu biri ku mitima gy'abantu ebiro bino. Ffe tutakyayimba music ali rooted okubeerera mu Bible. Obuzibu buvaawa? Joab Pro okyali promoter oba nkuyite bisi Saalongo? Cause when nkuyita Joab Pro nyinza okonfusinga abatulaba. Are you still a promoter? Do you still do promoting music? Gwe kicho omanyi nga munnamawulire. Are you still working with Gabi Ntate? Gwe kicho omanyi nga munnamawulire. Wali retiring? Then kyo bagamba obanga amawulire ogwekakasa. Kale, so lwaki kino kinchi omulama gwetulese olunaku olwaliro wali okyekanyizaako mwenga abadde ba distributing music abatambuza endongo oba abapika endongo ezabwe byab'enjawulo nti nno ba consumers baffe betufumbira. They consume our content but si kupesinga kwetwandisuubidde gye bandikonsumidingiddeko. Kiraga kozi tulina gunzi between secular ne gospel. Naye ogenda okulaba nga ate engeri gye bakonsumingamu secular music ate yo it's a bit alarming. Eri ku level ya waggulumuko okusinga engeri gye bakonsuminga gospel music. Kivudde ku kyekyo. First of all, let me hope we are talking about church. Yes, what that. You understand? First things first, it's because church is about trends nowadays. Church nowadays is about trends. But we have church, sibuli church. Mulimu amakanisa gemanya galiri nga mulimu Christian Focus Center, mulimu UCC, mulimu amachachi gomanyi nga gosebo tojja kujeri na nvirizo simani na bidanda alivyo oyingire. Which generalizing alokiteka ku church nambu banga ombiri kwa Kristo go nago ombuziza. I am giving in my submission. Kale. Because I'll give an example. Katandike Christian Focus Center. When I talk about it, church is about trends. Ngina about, for example, event je mugendo kola. Ensinkana gumite. Gumite church. Gumite. Gumite church. This is something no, this is something big, chiri big. Echabavubuka kye bali mu nabo ncho wagira. Echabavubuka kye bali mu. Nti gumite has been a word trending. Church yachikute. Naye ekozeemu theme, ekozeemu event ya it is there esinkana gumite why mugeza ko sika bavubuka. You understand? So when I said church is about trends, tobuka bine bintu ebitonotono. Ekigambo gumite mwade muswala utachikozesa. Name achikozesa because of trends. Now there are more than that. And that is the church of Uganda today. Nti we are more about trends, reason being nti abavubuka bangi. Twagadde nnyo okukola ebibasika oba ebibasanyusa okubayita mu kanisa. Naye somehow maybe tetubagambye mazima gamala. I'll give an example of Sunday schools. I do not think we have the Sunday schools we used to have. I do not think they are there and they are happening at church. You understand? But the Sunday schools we used to have back then, they are not the same Sunday school we have now. Engege zino musingi ogwo, engeze zisomesa abana nga zibasamu entiisa y'obwa Katonda. Because when you're a kid, tolina kungamba mazima matuufu. Nti tulina ebintu bitwakola nga bagamba kino bw'okikola kino kigenda okubaawo. Nenga shifuna bwe mbakikoze sina kyengenda kuba nenga banteekamu entiisa eyo nti bwe nkula nga ntegedde amazima naye n'omusingi gwenfunye nnyo. So it is not the same Sunday school we used to have. No. Nyaga tubeko ebintu byetunulire nnyo mu bavubuka bano. You understand? Nti tukoze ebintu kusinziira ku ekiri comfortable nabo ki ekitambula essaawa ezo. You understand? Ne tukuzoga omulembe. You understand? So and these are the same people
abaagala biriko they want good sound, you understand, nti agenda nonya kayimba ka gumi te akawulirize, you understand, ngate mulokole because munaye kyekiriwo kyekitambula tugenze nyonyi n'ebyensi, because by that time church was church, the truth was truth, there was no sugarcoating in the name of tanyiga natakomawo ku Sunday, no, kituufu kyabeeranga alimba batukubanga n'ekibooko okola omusango wayambadde bubi musuma nadde walina kukuba kibooko. Yes, waliwo n'omusuma gwe timanyi munene munne mu kibuga eyakubanga ab'omukwaya ne teyiya complaining nga they were all happy about it and even now testify about it, you understand. So nti tutandikire ku church. We as a church, we are no longer traditional as we used to be. I understand we can go with the generation, we can try to cope up and everything, but the word, as the Bible says, the word of God cannot be added anything there. You cannot even cut anything from it. You understand? So I understand we can go digital, you can go with trends and everything, but what does the Bible say? So before I take you back when I want to blaming, ani abakuza bwafuka muwaba, they are not even noted in churches. Before nga tebana bagana agenda mu kanisa bali bagendayo musinje kigwe bafuna anti nabayo spiritual father. sawa zineno bw'otunuulira abaana abayimbi betuyina abaliko sawa zineno bonna woyita omuwamu n'omugamba ekanisa ye eriwa nga si bineno nti no mbusimanya mbu nsabira ku online batunonya bajogama nti nsabira waneno abasinga bayina ebyoto mu nyumba ze bagamba zirina ekyoto akibeerako naye ng'ali ku TikTok. Ati ensonga nkubuuziza bano abaana ani abakuziza kyogamba balabye bukulu balina bwe bakulidde balina bakulidde naye omwana ku kyalo bw'afuuka ekizibu babuuza taata we yaani era batonya taata we nti omwana oyo wamukuza ki wamukuza bubi. So that's why nkubuuza bano abantu ani abakuziza kyaki ye bakuziza. Are you sure they have been in church? Yes, they have. Omulama gwe wampadde tongambyeko bano abantu b'ensi ongambye bano abantu betugamba nti bagenda mu kanisa nti kimanyi Matsa agenda ku church nemusanga ngawuza kayimba kagundi mugamba Matsa kayimbako ate tulina ne betugamba mukula kayimba wakayigiddewa nga sikumusuubira akamanya naye nga kifa akamanyi. You understand? Then let's go back to social platforms and everything. Even before social platform, let's go back to that enyimba zetuwuliriza is a gospel. They are not the same gospel songs we used to have. You get the point? And back then, you listen to a Judas Baby song, no one sing alulira, nga ya lumusamo entisa, nga lumunyumira. You understand? But nowadays we have songs that sound like secular songs. As a gospel. Yeah, nga ziri yene wafe. Waliwo akayimba before nga nkusazemu ekirimi katono nnyo. Waliwo akayimba kenalabye ku TikTok. Omuyimbi agamba Jesus is sweeter than mango. Wakawuliddeko? Akabentro biyentro yakayimbe nakalaye omwana yakoze mu challenge ngagamba Jesus is sweeter than mango. Can you see now it's the word sounds secular. Like of course we mutuza agenda kugamba buzibu kizibu kinayembye. But tukatugereko tukajjebo. Is that song according to you going up Joab Pro? Akayimba ako kali rooted, is it rooted biblically? Ezigamizidwa ku byawandiikibwa. Owayo ate baba kugamba nti ko Yesu Kristo amaanyi era ka gospel munanga ayogera ku Kristo. No, besides nga tugamba nti no tuogerako bwogezi mbuki gwe olowooza akayimba ako kali rooted oba ke kakadde kasaani kulabika nga kafulumizibwa. The fact that I do not have a meter to measure which one is a more godly song or a more gospel song, I can't judge it. I would say it's a gospel song because it does not talk against God. It's a gospel song. The only thing you can ask me is if someone listens to that song, where is that song taking him? You understand? Because the point yange nti enyimbe ziriwo sawa zino tezikyalina mu kiri eri touch ya gospel, the spirit of the gospel we used to have. Nti bwe wuli oluyimba ogenda kuyimirira olufumintirizeeko. You get the point? Size enyimbe ziriko si bedroom yeka siani yeka like they are the most because the bedroom gwe tuliko naye alina basanzeewo abamu inspirinze nga bayimba ebyo. Ntisigera si omwana gwengenda okutuuza awo ntuuze mu migo nedda
alina basanzewo ababiyimba ate nga abayita papa ate nga ye gospel aliwo ng'ekkanisa yaba embracinga nebawa yes ye gospel aliwo ate ne kyakiteye kyalabawo music mulala gwagendo nti akugobya leetaani nga nabo batono ye music gwasanzeewo you understand kati ye omwana omwe agenda kuza akakayimba first of all mulembe gweyogerako babeera ku Spotify they even pay for Spotify premium baagala sound oyo amapiano baagala sema afrobeats you understand gwe mulembe gwe tukuziza so abaana bakyaswala ngamba abaana nga tetunaba kubanenya fe ababaleze twabawa kyetwabawa nti omwana omuleze ng'ennyimba za bedroom zakuliddeko ye gospel you understand so zagenda okuba nga awuliriza bwatyo nti katengera bwafuuka ekizibu tugenda nenyaga omuzadde si mwana oyo yes before nga tunaba kuwumulamuko Dinkins gono si mulamu and just kano kayisewo tusoke tukijjewo kino kya the kind of music wetusigala nga nga buli mwana agolokoka abamu ku betwenyumirizaamu tugamba nti no mu gospel industry tulina yono wetukontinuinga with such kind of music kituufu ddala tuba tukyali ku mulamwa ogw'okuwanula emyoyo oba ogw'okubunyisa enjiri nga we are just entertainers and we are just entertaining around. Okay, webale kulw'ekibuuzo ekyo nze kyensuubira era nga sijja kwawukanako nnyo ne Joab is abantu abasinga mu luzungu bakiyita curiosity bakiyita curiosity kati abantu abasinga okay before I go back to that balisagala kutema Joab ekirimi ng'ali mu kuwa submission ye naye bwogenda ku kibuuzo nti lwaki abayimbi abasinga bavubuka bali nnyo baagala lwaki audience baagala nnyo we are coming to that njagala just ojjewo kino tuwumule tukomewo ku ekyo okay so damu bulungi ekibuuzo kyo the kind of music ono Joab Pro gwagamba nti no yajja gamba it is gospel music just because eyakayimbye muyimbi mulokole oba amanyikiddwa nga wa gospel artist yena agamba okay even the song is also a gospel song bwe tuneeyongera bwe tutyo tunaasigala ku nnono ez'okuwanula emyoyo oba ez'okubunyisa enjiri neebuulirwa ekyanga we just making entertainment out of it awo kisinzira kati omuyimbi nga wabadde agambye omuyimbi what is the background of omuyimbi kati omuyimbi wabeera nti omuyimbi wa gospel namalaga kuba bukubi luyimba just for the sake nti no ng'asuubira nti nejja kubeera hit tuba somehow tugenda kuva ku musingi gwaffe ng'abalokole tugenda kuva ku musingi gwaffe kubanga kati our main theme our main aim our target nga abayimbi ba gospel is to reach out to more souls to win more souls omuntu awuliriza oluyimba alokoke omuntu awuliriza oluyimba akyusibwe abadde alina kyayitamu akyusibwe but if at all right now tufa just to call a hit kufuna views TikTok views kufuna likes gundi views ku YouTube okukula okufuna sente right now chendabye abayimbi abasenga kati bafaako tafa ntino oluyimba what impact is the song making in the community yagamba ntino ndi muyimbi wa gospel ndi muyimbi wa gospel amanyanga muyimbi wa gospel na ye we see that some people are drifting away they are drifting away slowly by slowly kubanga bagamba bya gospel oluusi tebitunda kyempulira mbayimbi kyebayogereeyo kankwatiremu katono nnyo ndowooza kanyo ku mazzi katono nnyo n'oluvannyuma tukomewo nange ntuloka tubuutikira amawanga n'ebitundu ebyenjawulo byonna naawe n'olabikanga ofuna omukisa okulabikanga okyota buje bw'oba oli ku TV essaawa zineno ng'otulabanga mukwano gwo ali ku mulimu naye nga bye tudisikaasingako oba oliawo yandibyetaaze mugambe munange afune Kingdom Media app ku Google Play Store ajja kulabikanga atwegattako teeka mu Kingdom Media app gidownloading ojja kulabikanga otwegattako ekintu kirabike nga kitambula maridadi sana kakati munange Shine Country Resort Hotel eno yo hotel munange yegulidde erinnya ate eri ku musingi gwa Kikristaayo esangibwa Kigo Kitiko balina ekyuma ekikola massage ennyingo eziruma nakanyama ate ubanga munange gwobeera amagomba gamanyi okwekwata ebinywa bitera okwekwata genda ku Shine Country Resort Hotel ekyuma kyo bakirese olabike nga otereza obulamu bwo ekintu kitambule balina ekifo ekigazi ddala woyinza okukolera emikolo egya buli kika kuna graduation mbaga wedding birthday parties byonna ate kati munange gwalina abaana ka swimming pool we kali kakabaana naye abakulu weeriso ojja kufuna akadde akasufu ku Shine Country Resort Hotel basangibwa wali eri Kigo Kitiko then amasomero ga Homies Darren Schools bano nga balina amatabi 3 baziwanite branches 3 balina Ekibando Egayaza ne Yekamu twalayo omwana wo abangulwe tojja kulabikanga wejjusa boy bagenda okulambula munange South Africa Dubai
bagenda ke Canada ne bagenda ke where that is home is that in schools for you ate bisale bisamu bijja mu nsawo yo gwe omuzadde ndaba munange genda yo on negotiating ne ba directors olabike ngo omwana wo afuna ebiseera ebirungi mu ssomero asome alabike nga munange obo akwesimisa ebiro webiridda. Yes, kati tubadde tumuddemu kabo ng'ensonga gye tukyatambuza twabadde twakayingiddemu just katono nnyo tegubadde mulamwa twayingiddemu just katono nnyo ku njiri oba abaana ba gospel ennaku zino gye bayimba naye ng'ate oba oli awo abamu ku bye bayimba you cannot preach what you don't have oyimba ky'otalina cause what I believe oba kyenzikiririzaamu nti no nina okuba nga nina wentudde wenkinywera nina okuba nga nina a certain umbrella or a church where I submit nendi ekigambo ekyo then nensobola okulabika nga nkibuulira nenkigira abayimbi baffe essaawa zino kye batalina kozi batubuulira enjiri yensonga lwaki batuka ne bayimba ebintu byetutategeera kozi they are empty si bonna abamu wabadde omaliriza mu lulimi olufuutifuuti omuntu alaba okutegeera obulungi you cannot pour from an empty cup. Ekikopo kyo kibanga tekirimu katundu oba tekirimu mazzi oba tekirimu so you cannot come nengamba nti no sisobola kujja nengamba nti no mats kankweko ku mazzi ng'ekikopo kyange kikalu. So we realize that some of the songs in not only in Uganda sijagamba mu Uganda woka generally some of the songs you listen to ezabayimbi abayimba endongo ya gospel you hear the song naye ng'ogamba mazima ddala edda ono ali mu kweyiya bweyiya. So some of the tebalina spiritual background era kati ensonga gye twetwogerako nti no omuyimbi ayimba gospel naye nga tasaba talina spiritual father talina taata we talina chachi kwegamba kati yaba anywera wa oyinza ogamba nti no oli mu kunywera olabira maybe osabira online si kibi. Recently nabuzaako omuyimbi wa gospel nti no oweereza oli musajja wa maanyi enyimba zo zituwa omukisa naye ani musumbawo osabirawa n'agamba nze omusumba wange bamuyita nayogera erinnya awo omusumba ali mu Amerika nengamba okakasa nayogera erinnya lyo omusumba sijja mwogera kubanga abantu naye jawabu asabirawa bayina jawabu osabirawa nsonyi okusazaamu jawabu gwosabirawa sebo nze emu ku ndiga entono nga ndi faithful ne church yange maze emyaka 14 era nsabira ku church bayita gospel outbound church ebeera mu Kiteezi. Gweyongere gye bakolera embaga era bangatira ku church eyo sebo. Amiina. Ne buli Sunday okiika? Nze si kukiika sebo ndi muweereza mu kanisa eyo. Oli bukwaya? Buli kimu I can do ushering so cleaning obutebe mu media sebo ate naliko interpreter nga nze interpreter ku church ya FFK emyaka nga 7. Well done sebo. Kati ngulumiza abana bangi ba interpreter ku church. Weyongere dinkeze. Era namba musumba wange njikuwa kati. Ne tukakasa byo yega. N'omukubira ku mpewo. Tujja confirminga. N'omukubira kati omugamba. Job promo manyi era ku church abayo dinadi. Yesebo. Well done bakulabireko abayimbi. Mbaye bagenda wakana osabe namba ya musumba. Wongambye nti no saba manyinzi nterobera mu church ku Sunday ndolaba osoma Bible messages nga zi competitive mu group ningamba bana abana basaba services zisooka basaba services zakomeka basaba kuva sawa 4 mpaka sawa 7 tosala ba message yange bamagenda maso nenga kituufu ekyo musajja ono kituufu muwolereza yampita ku mbaga ye nali manyi kino kyaki gyagenda okwogerako agenda agamba nze ndisabira wano ku gundi nze ndi wafa neero ndi wagundi nanga masabira Kiteezi eyo kyaki yange nengamba why but anyway bane kyagamba omuyimbi wa gospel oyo musajja muweereza wa Mukama w'amaanyi naye ngamba musajja gw'osabira nanga kino omusumba we amuyita so and so ali mu America ne mugamba kati how comes it nno omusumba wali mu America ate nga obeera mu Uganda. So those are the kind of people gyenyogerako nti abaweereza ba Mukama basinga tebalina they're not rooted in the word first of all tebasoma Bible. Abayimbi abasinga abayimbi sabasinga naye abamu tubalaba bakubye hit naye nga tebasoma Bible ennyimba zaabwe ezimu ng'owulira tezirimu bagiyita sinti teziri mafuta naye I'm trying to get a better word nenga ennyimba zaabwe ng'owulira nti no ziwewuka omuntu wena n'omulokole osobola okuwulira oluyimba n'ogamba n'oluyimba mazima ddala luzitowa so but ng'owulira oluyimba lw'omuntu ng'olaba munno just alinga just yagenze bugenzi n'agenda mu studio n'agamba kankikube n'afuna ekigambo awo n'ateekawo buteesi producer n'asumulula oluyimba n'aluta but it's very bad era we highly
we disregard tugamba abayimbi ba gospel banaye musome Bible era mufune spiritual father. So what advantages does it have and what disadvantages chirina? Omuyimbi omuyangamba nti no wabamu n'akasente, wabamu n'akamotoka, wabamu n'ennyumba, nga bwajja ewa Bishop Kiganda okuweereza nga ayinamu ku kivaazi ekiriko yaba okay nakyo. Ye ng'alaga yekyayagala kansobola okulukina nga star chichayayanira. That is very bad. That is very, 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 very bad. So why is it bad? Because oyo muyimbi abeera shallow minded. Okwagala okubeera obulungi. Nati wagala tino ye wabeera mu n'akamotoka ne nambala bulungi kiba kimumala. Waliwo banaye. Waliwo omuntu nga ye his level of satisfaction yeeyo. You understand? There is more in the kingdom of God. And there is more nenga kati I'll give an example. Waliwo abantu nga ffe nga twakulira mu mbeera abazungu gye bayita humble background naye nga ekituufu poor background. You understand? Nga tina gye twava. You understand? Nga bwenkeera ku makya ne mats nankyaza nze asoose mu kika kyewaffe era nga bwenzeyo ku kyaki yange mu kiteezi ngenda kuba obugizi bagambe banaye mankyaza ku TV nga indeed when you look at it it's a testimony. You understand? Ku muntu oyo same thing nga that person ye okutandika okuweereza nafuna emotoka ng'ayambala bulungi atuuse era mukama amukolera ebyamagero. You understand? Era nga bwe bujulizi bwe kati w'omugambye ade izimo ng'akugamba mukama y'anaamanya bw'aba abimba batabimpa kino kyampaddeko saakisuubira abamu kyamwatya nga kyayina yetakisuubira. Abantu oyagala batekinge that side of the story n'ensonga endala to aim at it. Let me tell you I am against people who just want born again to be mediocres. It does not mean when you look mediocre, you look struggling, you look fair, you are born again more than other people. No. Obuloko esikubona abona, obuloko esikulabika bubi. I am against that. I want it. Let them really baberonga bagala funa binene. You understand? As long as ebyagala kwa achievinga, abyachivinga mu Kristo. Si kya sitane okugamba nti njagala yakamotoka. Si kya sitane okugamba nti nze bwe nfune ekivaazi ekyo ngakikuba mba amaze. Si kya sitane as long as awulira ebyo byonna byagoba abigobera mu Kristo nga talina mu makoona nze nkoyo abasumba n'abalokole nga ye tetwagala tutunire ku byensi. We have to look good. Naye ku byensi as in no nze waga tebaga twegomeko ku byensi. What's wrong with okwegomako ku byensi? Okay. As long as I am not doing it in a way that is not in a born again line. What's wrong with it? Okugamba nti emotoka enjegomba. What's wrong with it? Job ndo wankute bubi. Nabade chabali so. Nenda omukulu ameta kutego bayira. Nakuta omukulu ngeji ya kiresemu. You understand? Nti abana shifu we bali. Nga yaga wana mfuna kamotoka. Enzo mwana watu buyanga. Kamotoka nemba n'ennyumba ennungi nenda bikanga sita mbachi yes. That's skutego nkutego yenyine. What's wrong with that? No, that is not bad. What's wrong with that? That is not bad. Na ye what we have to remember. The point was abano yagala batwale egundi eyo kozwa tuwaza advantages ezokubukira ku bintu ebyo ne disadvantages. You get that? Bwabibukira nakola ebitasaanidde kikyamu because waliwo ngoli for example I'll give you on a level of friendship waliwo mukwalo gwe yogombe saatiyo sikujayo matsi wali kati kyekimu nti bwe byegombe byensi ne banyiikira okuweereza mukama ennyo okubifuna si kikyamu. Obuzibu bwe byegomba focus yaabwe n'ebeera ebintu ebyo wefunamu obuze nga focus yaabwe just kamotoka si kunyiikira kuweereza mukama kubifuna awo kibeere kikyamu. Ate n'ensonga endala is omanyi ensi n'okujjula kwayo ya mukama byonna bya mukama. So kati omuntu ayinza okujja omuyimbi ayinza okujja n'agamba nti nno nga wogament njagala kola ki njagala funa just kamotoka okwambala obulungi n'afokasinga ku ekyo najja mu mukama
his target agamba kino njala kuyimba making sure anfunye ebyo ate bwabifuna nasigala mu Katonda n'atagenda n'agamba kino njala kubeera nga nyimba nvuge GL inge ya Levikson naye nga tomanyi kino Levikson musajja wato naye ayise mu muliro myaka 10 n'emmeka okugula GL ayise mu muliro okutuuka eyo but what I think si kirungi you just have to come to God ngomanyi you are wholeheartedly ngenda kuyimbira Mukama oba basasudde bate basasudde kati the disadvantage with that omuyimbi wa gospel tugamba omuyimbi Joabu ayagala funa kamotoka ne nyumba ajja kujja n'agamba tino omusumba amuyise okuweereza bishop amuyise kugundi ku nsinkano gumite gambe bishop tukoleo ka budget ndoza ka milioni nga 6 oba 8 abikole okitegeera tega mapuleo ka bishop ka milioni 8 bishop ngabikola bishop asoro kudabo kuyita bishop bwabanga shufu kusinzira ku budget y'ensinkano gumite obadde ko oli sindazikuwa obuzibu nga tewabaddeko anedda nga wabaddeko ku budget wadde ko oli akuwa kwakati what I realized feno mu ndongo yaffe yafa abakristayo ate ng'ogenda kuweereza musumba togenda ku mbaga kubanga bw'obeera ku mbaga ogamba kale milioni 6 naye kati ng'ogenda mu church osabayo nga meka kati nga Isabella asabayo nga meka anedda Isabel tasaba sente aweereza tasaba sente bwe tugenda Mukama mugabiride kati onako lwetuuka nga talinamu ng'agenda weeza naye nga talinamu naye nga bamuyisa akola agenda navuga emotoka ne tugenda embaga nedda nga z'amafuta teziriimu temuyina talina noba talina weewola n'ogenda n'oweereza abantu bamukama Mukama n'akugabirira for the sake ndi mugamba kuko ndi Isabel kubanga ye musinza yes artist ye musinza kwati yo musinza kyo kiba kyanjalo ne but are you looking an artist who does not have that provision so an artist oba talinamu ntalina provision oyo nga shufu ane oluyimba lwe yakubye luwa chachi omukisa chachi yamuyise ninga shufu kiri nti yasiibye enjala talinamu naye ogenda okuweereza are you looking at such you go how do you go omuweereza tutosa kubanga oyimba buyimbi kyokka full time I am not here to say when Bishop Chigana calls you musabe milioni 3 okuja ku church it's not what I'm advocating for but I am saying let's look at the other coin, another side of the coin. Ono artist gumwagala bawo mukisa shufa ine mbere aja yitamu taina mulimu naye akayimba kayimba kabawo mukisa nge kanisa ate mumwetaga ku church ndimo kubabuuza mwagala batuukeko batya temwina facilitation temwina na mtwala biji mfacilitating mwagala batuukeko batya ekyo kisoboka ate mukiriza abasoma mukiriza okogezeganya mwe kisoboka kubanga right now teri musumba n'omu temukikiriza ekyo niyo okusala mtwala 10 mtwala ejiteka kauba ntuke ngafana bulunjo nga mpese omukisa go munda bamu mu luyimba munda byadange yagwa anedda omanyi right now twebaza Mukama kino kati abasumba bafu ba generation eno tebakyalinga abasumba be generation eno ate kati bogamba ba generation enkadde tebasinga influencer yabe bena kasente tebasinga otugoba anedda ngamba nedda kati omunembe gogamba generation abasumba b'omulembe guno tebalina sente ne aba they bless people, they bless artists, they bless sibe basinga ne kali abasinga otugoba blessing abantu noboze hallelujah abasoko njala onkotinge bulungi sagala ba kotinge ubinja what I'm suggesting abayimbi ba gospel leka obomusumba akuyise okuja okuweereza. You don't negotiate on the amount of money mbuno mpe weziti. You come and minister but you believe omuyimbi oyo mugambe shifu bwabata ina transport leka agambe musuma shifu musuma sirinamu kubanga mazima ga Katonda gali nti waliwo muyimbi gwe mmanyi he's a top artist in the country waliwo musumba omuyangamba mukubire simu aje mbalina ye conference bwe mukubire simu nangamba ati no sabayo obukadde bwe sente webuti ebwayo busatu ate actually kuchachiyo by the way jo sabira mumanyi dai nenso ga watali musaba obuzibu obulala actually abambi ama churches gigasinze okusanga mu bayimbi baneno music wabwe asinga bamuteeka mu copyright osanga kanisa ezimu mu binajja nga balina okusoka okustopinga live stream yabwe omuyimbi ayimbe oba okitegeera nga bewala okustrikinga channels zaabwe accounts zaabwe we have seen this happen oba okitegeera kakati bwobanga but obuzibu si bwaba artists bwaba kitata. I want to clarify this here. My name is Joa Pro. One of my professionals, I do digital marketing. I am a professional when it comes to any social media platform I will take time to learn it. The issue is not artists. The issue are the platforms you're using.
labayo omulokole let me clarify this because this thing has been going all over and everything. The issue is with the platforms you're using. YouTube si ya Muyimbi. KTV wano sawa zino we operating da muwo musolo kudishi je mutudeko. You understand? Kata obuzibu si bwa KTV bwe bakumpewo obuzibu bwachi UBC nesi, you understand, bwe buzibu bwawo. That's how they created the platform to be. But on YouTube ulira ngoli muweereza mati kangsomese ne bano. Now muli ku media je baita YouTube omuyimbi si yagikola. YouTube ina kye baita community guidelines and standards. Nayo eyo channel nayo platform nayo yayo. Mati n'obulokole bwonna bw'olina bwonna n'omuntu kuvuve nago akujjudde n'ennimi z'ofulumya bw'olike yanogera ku Shine Hotel ose amukyakolerayo tukolerayo nga ku Shine Hotel one of the artistic designs and everything bibakozesa in the background be copyrighted and mushootinga videos and everything they will strike you gemateeka gawali. You understand? Wakingambye abayimbi tetwalina buzibu. Omuyimbi akola oluyimba awulira n'agenda mu studio n'asasula oluyimba n'alufulumya nga yaluyiya mwoyo omutukuvu alimuwadde n'alufulumya. Amala olufulumya agenda kuteeka ku YouTube channel ye nga bamugamba oluyimba si lulwo. Matso tutambula bulungi. Agenda kuteeka ku YouTube channel ye nga bamugamba munanga oluyimba si lulwo. Nenga yagenda wa producer n'asasula nga lulwe nga bakoze batya nga waliwo yalutute n'ali copywriting nga yalumugyeko kyekyabengawo dda abayimbi bonna abedda abasinga ennyimba zaabwe si zaabwe. Kati lwaki oyagala nti bwe mmala okufulumya oluyimba guno omwembe gwe tulimu oyagala oluyimba ndulekaawo nga lulinagalaale nti ne bwe naluleka lwa KTV kulya ne bwe naluleka lwa KTV erukube nga tetulinaako buzibu waliwo omuntu omulala agenda okulubba alutwale. Nzijukira wali olide ku kye bayita whitelisting. Yes. Nti woba ogira procedures za YouTube olina osobola okugira n'ogamba nti kati Christian based stations oba okitegedde zo ziryoke okozesa ekiguni kyange oba okitegedde then abantu abalala okozesa sound wange of course ba striking egundi zaabwe oba okitegeera kati awo omwimbi wajja mu kanisa okuyimba bw'oba wabawo access n'ogamba nti wano lwange kanisa oba church okitegedde terina buzibu nakuzanya luyimba lwange. There's what we call copyright claim and a strike. A lot of songs have copyright claims. You understand? They will give you a notification nti YouTube video je mpostinze oba je mstreaminga segment ne weti someone has claimed what content. Eshegeza sente zone zivaamu oba revenues zigenderi it's not a strike. You understand? That's a claim. Enyimbe zisinga weziri. You understand? Bofuna strike zo gwa mayenge je bokozesezaamu kati njogera ku bayimbi abange be minus distributing enyimi music nganza ategeera nga bwe nakikolamu nti you get olima wa Gabi we muyisa mu stream tubagenda ba striking they will give you a copyright claim. Kulaga nti kiye kye mukozesa si kyammwe waliwo nayinicho kya Gabi si kyammwe which is not wrong. You understand? Kati bya strike simaje mu bijja ngaba striking ze pages z'abantu ne woyimbira mu kiyo omuyimbi yenyereji yayimbiramu oluyimba before you know it ngaba ku strike ngaba ku melody omukulu yagicopywritinga gwe mulembe gwetambuliramu muve mu bintu. Anyway, muntu te mu copyright muri mukubuzabuza. We are not discussing copyright, ladies and gentlemen. Tugenda kumulamu katono nnyo bwe tukomawo tugenda kufuna registration nursery to primary 6 kuba ku namba esimu Wamanga okumanya ebisingawo ku Kiwate Parents Preparatory School 0772499105 oba 0756579765. Ekivulu kya Joseph Ngoma basebo ne banyabo nakyo kibindabinda ng'ennaku z'omwezi 11 July gwe mwezi ogujja mu kisaawe gagadde cricket oval kuyingira mitwalo 2 Alibad tickets right now ate a gold ticket ya mitwalo 5 emeza y'abantu omunana ya miliyoni 3 osobola n'okugula tickets okuyita ku carrytickets.com ogisobola okulabika ng'ofuna tickets bani tugenda twagire Joseph Ngoma ekintu kirabike nga kitambula okola kyamannyo gwe akyatwekumiddeko munnange mukama yongere okulabika nga akikubalira naddala abaweereza n'abayimba gospel ab'enjawulo abatulaba mweno segment enyini ngenda kuwa mukisa okube ku ssimu mu dakiika ezitali zawala okube ku ssimu kyonna ky'owuliddemu gwe ky'owula ky'ogamba nze bannange kino nkiraba bwe kiti okusinziira ku miramu nga bozzi tugirambika obanga nawe bozi pasivinzemu oba bogitegedde bwe tuwumuliddemu quickly njagala tulabe bicho omuyimbi wa gospel bitulina okukola okulabika nga abayimbi wa gospel basigala bali rooted mu kigambo baleme kutwalibwa
baleme kutwalibwa trends zansi kubanga zo nyingi. I think wabadde oli done katusoke tuze jwa bro babimba gospel kiki balina okulabika nga bakola basigale nga trends ne wezijjanga mpitirivu ne wezibayita basigale ku mulamwa. Tulina kye tusobola kukola bwabanga olwedde gospel artist nga weeyita ndabaganze ndiwo bagamba mazima ge mutaagala awulira bwabanga olwedde nga olwedde yeeyita muyimbi wa gospel ng'ali aganaaga tewali kyakukola because you see ekibuuzo sikyakibuuza kubanga sikyawelkaminga abayimbi bapya nina kibuuzanga nnyo kasita wajjanga abayimbi bonna abasinga bwe mulaba abajjanga okukola nange bw'ojjanga oyagala kukola nange nkuuza ekibuuzo why do you do gospel music lwaki kikubuuza nga njagala kulaba bigendererwa byo bwobanga waze kikubamu oyagala kafeemu bakugambye ebifo bikyali bingi bw'okuba kayimba kamu trendinga bwe ndaba ebigendererwa byo ngamba okay kale nja kuba nkukubira esimu gwe situkolagana kubanga I know your intentions are secular you understand so kyensonga lwaki kugambye nti tetulina kyakubakolera kisobola okusaba kiri kimu tusabe guno omulembe guyitewo tusabire ogujja nga gwate mulungi nga guli rooted in Christ because you see oli baba yajja kunoonya byensi era byaliwo era ogenda labira ku nyimba zayimba ogenda mulabira ku characters you understand ebigendererwa biba bigendererwa you understand kati ate bw'akyuka ebya gospel bivaamu n'alokoka ennyo nada mu birala era temuddamu kulaba ng'ayimba reason being tagenda kukola luyimba agenda kugamba oluyimba lwa bbeeyi you understand bw'osaamu sente tezivaamu sente tezikomawo in the first place he thought when I do a song I will get money, I will build an arcade from churches. You understand because kyekyali ekigendererwa nti yajja kuweereza wano waliwo abaweereza nga kimanyi bulungi bo gospel music bamutwalanga bills you understand to meet their bills nti gospel music okola gospel music is part of her bills or his bills nti nga bwalina water bills electricity bills gospel naye bw'atyo nti bw'afuna sente ze amanya agenda kujjako miliyoni emu yakukola audio oba miliyoni bbiri zakukola video understand nga tali ku pressure mukama bwamuyamba namublessinga well and good naye nga ye kigendererwa kyo kukola music nga is out of passion out of ministry webali era nga waliwo n'abali nga abeera strategic agala kayimba kakole ki kakikube you understand of which is not bad but that should not be the primary goal ng'otandika wano olina otandika nga ddala oze kuweereza mukama akublessingireyo naye bw'obuzibu bw'ogamba nti kana akayimba njagala kino kaleete emmotoka that's the problem that's why nti a hit song is very bad to an artist who is not rooted in Christ that is the worst thing that can ever happen to every artist. Have you had them before? Yeah. There are people who have gotten hit songs and hit songs have spelled their music career like totally a hit song because first of all hit song ejayo bingi omuyimbi wanga abadde hambo we mutegeera nti alina amalala agavayo automatically kuzimba munange naye muntu olimba lwalina weerweko you understand bwaba n'empisa ebimu njaziraba there and there hit song ejayo ebintu ebyo oshegera bwaba nga ddala nga bujjo match abeera nawe kubanga yembeera gyalimu ojja kiraba alina bayagala kati ayagala kubaako bakiringa nabo ba big boys kati hit song mbi nnyo ku muyimbi yena nga tali rooted mu Katonda. It's very bad because we all know that not every hit song is a very good song. There are hit songs and then there are nice songs. So kyotegeeza Joabu omuyimbi aleme kusabira kufuna hit song not until it's the right time. Of course if you're looking for a hit song that mind is secular. It's a secular mind. You should ask for a song that will bless people. A song can be a hit when it has not blessed people. It's also possible. Hey, no, we're just vibing, but I should tell you mukisa. But it's a song katuyisemu. Hey, katuyisemu. Yes. Now I'll give you an example. Do you want to tell me that the AI version of Gw'Abayimbi is blessing people? No. It's just a vibe it's a vibe that we love. We all love hearing AI sound. We like it. It's nice, understand? So it's a vibe that we say it will trend
and for 2 weeks, Egende. 2 weeks eveewo. Now that's not a song that blesses people. A song now the best. I'll give you an example of Blansberger song. Which one was Zirwana. Yeah, Zirwana. Now that's a song that has blessed people. Yeah, sure. You understand? It will be there. You understand? It's not a Terugenda kujalu who is the way of Ruveo. No. You understand? No. So not every hit song blesses people. Not every hit song is a good song within this generation. No. So we shouldn't ask for a hit song. Just ask for a song that will bless people. Timusungagena kubesimu. Can I have that as a prayer request? Nenga sina kanisa wensabira. I tell you what we not kanisa josabira. But the Bible says the Bible encourages us to gather. You must have a church where you're accountable to. Nze ina bintu bibayi binani agada okukola mu industry ya mwenu. Kuruwo oluvubuka olumunda munze. Mukama mazima. Siri mutukirivu. There are things. Nange nkumanyi toli mutuuki. Yeah, I am not. There are things I've ever loved to do. There are things I've ever loved to make a decision onto. Ngaze Joab. Naye luwemange eno chikola nenzukira apostle imemola kona achiwulira obanzira wa. Nja kuswala mu tagenda kunzita. Nenge naswala mu maaso ga. Entisa joyina. Ebigambo byambulira byonna. Kino kiyandaga nti I am accountable to that church. I will not stand to that pulpit again. You understand? So, meaning I'm accountable there. You understand? So, chikuyambako kubako bintu byotakola. And right now nature nti bwembako kyensobya spiritually. Ogeraga majabu yatugamba sabira mu kitezi. Tunonye chache tugenda yo ne tukunonye. Tunonye musumba. Sinde ne tu Nta omusumba nga mukimanyi nti bwantuza nja muwuliriza. Mwemba muganye mwena. You understand? So I am accountable to that. So it is very hard. It is not possible actually. It is not very hard, but it's not possible for a gospel artist that you don't have where you pray from, that you don't have a spiritual covering. It's not possible. For two things. I think before we cross to you, studio lines ziri ku screen. Amasimu gonga good day as we discuss because we are about to end the show. Amasimu gonga good day mu linnya lya Yesu. Enamba ye yego kuba kweso kange busy ngokuba kunambe dala. Obadde putting us out something. But ngamba for two things. I support Joab ate njawukana koko naye. Ekisookera ddala, yes, I support him in this way that for gospel artists, it is good to be rooted by, first of all, having whom you are responsible to. Ani akuvunaanizibwako. Nga wagambye nti no Joabu kasita messinga up eno tugamba owaye katuduke ekiteezi tunoonye musumba. Tugambe Joabu misbehaving eno akola kino akola kiri. So he becomes accountable. Naye kati tunoonya gospel artist gundi ne gundi nga talina chachi. Yes, ayinza okubanga akubye hit naye ate bagenda okulya gospel artist gundi ne gundi afunisiza omwana wa bendo olubuto. Kati kwato ntulabe kyaga. Hello. KTV. Mwebale kuweereza basebo. Kale tata. Ono mwogera ne Katwesi Johnson. Esebo. Nsinzidde wano Kabowa. Ayagala entebe y'obukulembeze bw'eggwanga lino 231. Ye tata. Number 1. Waliwo gavumenti nga gavumenti. Ebintu ebyeremereddwa okukola okulaba nga abantu bejjamu ekintu kye bayita monetization. Otesa kumulamu akitata soko mbuli omulama gwoli mu kunnyonnyolako omulama gwoli mu kuteesaako gwe gwa gospel abayimbi ba gospel n'abantu okubanga tebakyawuliriza nnyo abayimbi ba gospel oba tebakyawuliriza nnyo music wa gospel ennyo okusinga oli music omulala. Esebo. Now kati gavumenti bwekwate ebintu economic situation oba economic policies nezibanga teziri mu line entuufu kitegeeza nti buli kimu kijja kubeera monetized. Kati kitegeeza nti buli muntu ayaayaana okulabanga ekyo kyonna kyagenda okukola akifunamu okusooka. Nawo kati obuzibu obwokubiri buli wano nti bw'entandikwa omuntu ono agenda okuyimba oluyimba lwa gospel ateekeddwa okubanga yategeera Katonda. Okutegeera Katonda kwe kutegeera value yo. Omuntu omwoyo ali munda mu ggwe
then bw'omala okutegeera valiyo n'osinziira olw'ogwo omwoyo omutukuvu okutegeera valiyo kwe kumanya ki ky'osobola okukola ompulira nkuwulira ssebo ng'omaliriza okumanya ki ky'olina okukola then ky'olina okukola ekyo olina okukikola ng'osinziira ku nsomesa ya bayibuli kwe kuyimba ng'osinziira ku nsomesa ya bayibuli ate nga ng'osinziira ku mwoyo omutukuvu. Tweyanza ssebo tweyanzeege kale omukulu yagambye bayimbe nga beesigamidde nze bampita kekwani okuva eno ekatooke. ye ssebo era ndi musajja muyimbi. Naye kirungi nnyo okuba nga omuyimbi alina okuba nga alina ekkanisa waava ng'alina ne kyaki ng'alina ne musumba we amusabisa kubanga toyinza kuyimba kintu ky'otategeera. Kino ekintu tuyimba gospel kubanga tuba tubuulira njiri. Naye tosobola kubuulira njiri ng'obedde togitegeera, bayibuli togitegeera kubanga Yesu gwe tuyimbako bayibuli yemukola ki yemunnyonnyola. kale kuba kati toyinza kuŋŋamba nti omanyi Yesu nga tomanyi bayibuli. tweyanza ssebo tweyanze gendoza twongere abakubi b'amasimu ndowooza nga 2 3 Phoebe tulabike nga tukiggalawo. KTV kale bw'okuba essimu Vira TV yo omukulu oyo mbadde njagala nnyo mwakadde atuguse ensonga ye naye abadde ayagala okwewulira abadde ayagala okukola atya. Bw'okuba essimu TV gikendeeze ensonga yo olabike nga ogigusa obadde olina ky'ogusa. Nekirala on the other side nabadde ngamba kubanga kimanyi obudde bugenda kugenda ensonga esijja kimalayo kubanga obudde bugenze we mbadde mpakanirako ne Joab ensonga endala yabadde nti somehow ze mba njagala omuyimbi wa gospel agane n'omulembe oguliko. Why do you think Pastor Bugembe sijasobola kukyogera he's my friend, why has he been so relevant for the last 20 years? Kati singa kati olimba luno lwakuba mu 2026 lwe lumu olwa yellow you have seen from yellow azenga akyusa depending azenga yeyubula wamanya kino kyekiriko n'akyusa naye kati abayimbi ba gospel abamu tulemeddemu eri setting ya old setting tuli ku mulembe gwa umite na gumite funa oluyimba mukama akuwa oluyimba nga lusuuta mukama naye ate nga lukwata ku nsonga z'abantu mu kiseera kino ekiriko. I don't know whether that makes sense. So what your point is omuyimbi wa gospel buli ekigugumo kati Ebola yazze akubaka ngema akakwata ku Ebola nti kino kiriwo ekiti kati miniskirts ze ziriwo avumire miniskirts kino kyekiriwo is it what you're trying to mean? It is a two way kubanga mali jala kibeere quoted bulungi. What I mean, every generation ejana ebintu byayo every generation. So for the example ya Pastor Bugembe nti he has been relevant up to now that also lokumwa award nga artist of the year. Why? Because his music has been impacting the current generation. He outgrown the male artist of the year. Of course, he has outgrown it. Okay, let me ask him a question on the point of your point. Why, if they put you in a room and they give you Pastor Bugembe of then, you understand, and Bugembe of now, which one do you pick? For your growing child. For my growing child? Well, of course, you would say that the Pastor Bugembe of then, that's what you would say. Why? You would say Pastor Bugembe of then because... Oh no, I look at the movie. I know that's movie. But why do you pick the other one? It's because by then, I would say that tetwalina nnyo bintu bingi ebitawaanya ensi. Okay, the point is the point here is I love trends. I've said I deal with digital marketing. I like every day the world evolves. But what kyentegeeza nti the Bible tekyukangako mu mulembe. We can go with trends as long as we don't do anything that contrary to the word that is shameful to the church. You understand? That's my point. You understand? You can go with the trends, but again, trends tezikufuga. Because wabanga primary goal yo kugendera ku mulembe guliko, you will lose it. Your primary goal should be
I am singing a song to touch lives, you understand? Win souls. Bino ebya trends and kyakatambula. It should be just an addition of spices, exactly. You understand? That's what I'm saying, because the problem is right now, it is the first to go. The trends are the first to go. Kyetubasookerako kati. Kati mbadde ngamba ekyo. The main aspect is to go with the word. Nga ogambye okwongeramu obusoko obwa trend. So kyembadde ngamba nti now kati the main problem we are having right now with some of the gospel artists ntino bagenze with the trend more than the word. Nayimba oluyimba lonna nga luli ku byansi, but not on the word. But what I'm trying to say is that omuyimbi wa gospel alina okola ki? He has to focus on the Bible, on the word, then alyoka agattamu obuntu nga obufudde Pastor Bugembe relevant. Of course I would want that one for every gospel artist tino obeere relevant for over and over all the generations to come, because kyemanyi Pastor Bugembe yatandika okuyimba nga bamukuffe. Okay, not some mukuffe tugambe nga, for example, let me use an example of Joab maybe yalitandika kuzaalibwa ebiseera ebyo naye up to now akuze ng'akyaweereza and he's still relevant. So what I'm trying to be in that like omuyimbi wa gospel abeere rooted, so but let him follow also the trends, kubanga otafollowing the trends omulimu gukuleka. Bugembe by the trends is mufudde relevant. Bugembe as a person is just talented. Nti samu ajja kuyimba n'oluyimba lw'olubi alunyumise. He's just a talented person. Trends is mufudde relevant for all these years. He has a brand new song bayojulire. Nakamatte bayojulire. He's just ngayo ng'omuntu. He's just a talented creature by the way. Ngaye ng'omuntu, but not trends. Sibula, job super sibula. I'll say bye-bye to whoever has been listening. So what are you doing lately? Promoter, manager, chichi kitufu. Ati kati ye nakusabye kulwaba goberezibwo ng'omunamawulire cause kyabikoli outdated. Tomanyi bigenda maaso. Gero nonyereza okomo bagambe. Ane singa wampise nga nyina okwogerako nandibadde ekyogerako. Nekyemayi kiri kimu. Abadde batulaba banaye mukama bawo mukisa. Let's focus on Jesus. Let the goal be Jesus. Yusigadde byonna byansi tebirina gye bitwala. I will say bye-bye, but I'll go by greeting my lovely Nalong at home who has been watching. Nalong wamwe beto akulwanira entalo. Talina ntalo zanwani nange tasobola kundwanira entalo. Social media nako ezo nga no yakola video yo nga mwaga yisaamu byammwe. Talina byaliko bayira. Yakola video ye nga bulijjo. Nemuyisako byo but I'm just here to say I love you so much. Thank you for taking care of me. Tola abantu tusabeka sikufana na oli yao ina magumba utawasa. Wasa matsi. Mujje ku microphone ya Joab amaliriza. Dickens sibula. All right. Njaga nnyo okwebaza abalabi ba Kingdom TV. Mwebale nnyo okubeera nga mulaba 5 to 7 buli lunaku. Era manya eddoboozi nze Dickens Sali. Just njaga kubasiibula nange njaga kutumira mukyala wange omulungi n'abaana Isabel Sali, and of course nange nina church nsabira Kansanga Miracle Center, era musumba wange Pastor Chwewesi, era kuutira buli muyimbi wa gospel era buli nabitone yenna omekinge sure kino oyina woogwa maybe akasemba just okayisaawo kano okugamba abayimbi ba gospel buli munyabitone yenna nga federation ya gospel artists together with one of our associations bagiyita Viga tuli mu kutegeka awards ziriyo nga 26 September ku Hotel Africana. So buli munabitone yenna muzinyi dancer every creative jolimu making sure that you nominate ku website ya www.vigamusicawards. Take a nomination yo tomanya oyinza okufuna award guno omwaka, era tubasabira this time around tumanyi nti no award tuzigezeza zijja kubeera siza kunoonya zo already zipuganga mweziri tubabanja award zaffe nyingi kati buli kimu weekiri it's already confirmed bozi n'ekisembayo just njala okwaniriza just buli muntu yenna buli nabitone yenna era nga federation tubanga federation tenakiyo kwa federation yakoze ebintu bingi, era federation yateekawo jam session y'abakristaayo buli lwakubiri, era ku lwokubiri tugenda ku National Theatre buli munabitone yenna ajabeera okuva ku ssaawa 12 paka ssaawa 4. Federation of Gospel Artists yekitegese okulaba nti buli munabitone buli muyimbi yenna ajja n'afuna platform ajja ayimbe. Mukama abawo omukisa. Kale abakulu abo buli omu abadde asibula
atumidde saba nawe otumire omubeeziwo omukyala gwalise waka mu linnya lya Yesu nange ntumidde omukyala omwagalwa olubirizi lwange Mukama Katonda lwe yanterekera oli omuntumbe we ntumidde mu linnya lya Yesu Kristo. Thank you so much Phoebe for loving you. Thank you Phoebe abadde ku TX Bob abadde ku camera. Thank you Jose and the entire team we have worked with katukwatagana olunaku olw'enkya.